Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Chaiti YouTube channel yaffe olunaku olwaleero nge tutunulira eddagala eryo. Eddagala eryo kakyali kato, kakyali ka baby, badde ntambula ne ndisanga nga lyamera ku kkubo. Eddagala eryo liyitibwa Namuli. Ddungi nnyo mu kubeera ng'olinaabako wamu n'okulinyookeza mu nsonga ez'enjawulo. Namuli oyo nga bwe nabagamba nti eddagala eryo liwofuna chance n'olisanga ewantu ng'obadde otambula oba olina odditwala ewaka. Eyo eba Endokwa gye bayita Endokwa. Osobola ogikuulayo bulungi n'ogitwala n'ogisimba ewuwo n'ogisimba ewakaawo. Ly'eddagala ery'emikisa eritasaanye kubula waka. Eddagala eryo Namuli osobola omuteeka mu kyogero ky'omwana omuwere eyakazaalibwa. Omuwala n'omulenzi tekirina buzibu. Naawe omukulu mu kyogero ky'ogwo omukulu kye tuyita ekyogo, naawe osobola odditeekamu eryo eddagala lye tuyita erya Namuli. Ekirala, obumuli bwa Namuli obwo bulungi nnyo era okubuteeka mu kyogero ky'omwana omuwere buba bujja muyambako okumujjanjaba obulwadde bw'anaaba alina bwe tuyita obwakamuli. Ekirala, gwe omukyala oba gwe omwami bw'oba okoze ekyogo kyo oba ng'oyagala kunaaba ku ddagala eryo ery'emikisa, Namuli osobola omuteekamu. Bw'oba onaaba eddagala eryo nga ne Namuli mwali, osobola okubeera ng'oyogera kye tuyita okulaamiriza. Osobola okugamba nti ono Namuli njagala mulisize ebirungi bye neetaaga mu bulamu bwange. Ono Namuli njagala mulisize ebirungi bye neetaaga mu bulamu bwange. Bw'otyo buli wobeera omunaabako osobola okubeera ng'oyogera ng'olaamiriza, ajja kuba akuyambako bulungi nnyo. Ekirala, eddagala eryo n'oba toliraamiriza, gwe lifune liteeke mu bbaafu beera ng'olinaabako. N'olwekyo eddagala eryo kkulu nnyo, mulisimba ewaka olw'ensonga nti terimala galabika ku ttale. Namuli oyo tamala galabika ku ttale, n'olwekyo w'omusanga nga bw'omulaba awe musanze, mukuulewo mutwale omusimba ewaka, kijja kuba kirungi nnyo. Kyekyo kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eyo. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebali kubeera ku channel yaffe eyitibwa Chaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.